abantu bwe baba batambula okugenda ku kyeyo kyasooka okulaba ani anaasigaza omwana kyekisookera ddala ani anaasigaza omwana nze ngende ntobe ate nange kyenali njagala wali okirowoozaako kyenali njagala okukola naye bwe nanoonya anaasigaza omwana nga siri mu mativu n'abantu be nafunawo kati mbuuzako omukwano gwange omu pasita wano mu Kampala w'amaanyi angamba omanyi ekyo kyobala kifu omwana genda naye ekyeyo kinyiga ojja kuba oleesa akaana keeno oli eri ekyeyo kikunyiga okugulu okumu kuli eno okugulu okumu kuli eno tojja kumalako olujamani olumanyi njogeramu olwange olutunda ebizigo sisula ku nnyumba nga oluguudo lwa ttaka engatto zijja kwonooneka za bbeeyi kale ge mazima g'oyogedde naye kigenda tunyiiza tugenda kunyiiga my dear Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikulaka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala tukubireko oba tufune ku WhatsApp weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe so nagenda n'omwana wange twali twakatuuka weeks 3 n'atandika okusoma nange netandika okukola ebyange eyo ku Crossroads Foundation natuukira mu kufumba kuba abazungu tebamanyi kufumba. This organization abantu all over the world they go there to volunteer tebamanyi kufumba kati nze nga manyi okufumba nfumba emmere buli omu n'ajagala like omuzungu agamba nti the way to the man's heart is through their stomach nefumbanga emmere n'ewooma ne bajagala kati abazungu kye bayina bwe weeyisa obulungi akwogerako ebirungi eri omuzungu omulala n'oli enjiri n'esaasaana obulamu ne bukwanguyira at that organization abantu banjagala bwe kugamba nti emirundi gye neefumbira nze mu nju yange mu myaka 2 gye nabeerayo tegiwera 10 because I always have people booking me for lunch, for dinner, my birthday, whatever parties, buli kimu abantu wala for shopping what nga banjagala abantu banjagala nnyo. So wafuna opportunities nyingi. Yes. That side. Yeah. Wamalayo bangachi? Almost myaka 2 naye nakola ebintu bingi so after ebyokufumba then ate nenzida mu logistics kwa ebintu byalinga bingi bye twakunganyanga sorting them ne tubiweereza mu mawanga ag'enjawulo kati nenzida ate mu logistics nga balaba nkola bulungi naye nga ngamba bino byonna binyuma birungi naye nga tosomye bisobola okuggwawo ningezaako okugenda okusoma naye nga wali expensive ate scholarships ziri super competitive nensaba okugenda mainland China Donghua University osaba bali I applied to join the university in Shanghai. Okay. That is China. Yes. Kati natuuka eyo I enrolled in a course nensoma bachelors in international trade. So osala busazi odda wali China. Wano wovuddewo waliwo okuba na Uganda gye bali bali naye nga batonotono bannayuganda tebagala kukola bintu bya bwereere. I was a volunteer. Wali okola bya bwereere. Okay. Of which omuntu agenze nga teweetegese awotandikira naye yaba abaze nti ntuuka wali mba nina okugula plot y'ebugoloobi wekiri obulamu buba bwatustressing dda twagala kiddako so goli mu bwa volunteering so osala ogende China osome osoma biki era nga oyagala kuachivinga ki so negomba abantu bonna abazungu abandiko bagagga bazibu balina emitima emirungi biki naye so
at that time when nayingirira Shanghai, it was 2010. Waliyo Shanghai Trade Fair ye yasinga obunene mu nsi yonna. Ennaku zino ebadde yakabeera Dubai. It's the biggest, but before yali ya Shanghai. Ate ng'ebiseera ebyo China economically ekulira mu 2 digits. Baduka speed. Yes. Kati nga ndaba wano ebyobusuubuzi kirabika kye kikola bw'oba obisomi. So nensomerayo bachelors in international trade. Most of the money abantu bennasanga mu Crossroads be bazisasula because I was in a private program, only foreign passport holders nga temuli ba China. It was quite expensive. Naye ya ne banyamba kati okiraba wasomera banga ki myaka ena ng'osoma nakolanga volunteer saamanya nti bali nsasulira ate okusoma. They pay neobeerayo omukyalo omufalansa buli mwezi nga mpa $600 okumala emyaka ena. Naye nga ne bw'aba taabeerewo yeeraliikirira nnyo nangamba kati nkuwadde za myezi 2 kuba ngenda ku vacation n'omwami wange saagala ate tubeereyo ate nga tolina kati ku luno kozesa bwoti. Teyakoma ku ekyo ngenda okusoma Japan masters degree yange 50% ye yagisasula omukyalo oyo. Naye nga yonna connection yava wali ku Crossroads. So omala okusoma bakutikkira ole China obeerayo bbanga ki? 4 years. Ezokusoma. Yes. Wamala osoma ki ekyaddako? Kati nali nabaladde ekiddako mu maaso. Ekiddako ki? Master's degree, because having just one bachelor's degree, moreover from China, tesa kuteka ku international job market. So I wanted to upgrade my education. Naye munsi singako China status. So nali mbaze either Japan, Singapore, Hong Kong, UK or America. Naye Japan bampa mangu nnyo. Ate nga bampadde half scholarship. So nengene Japan nensoma master's degree in e-business management. Mwaka gumu naye ekyomukisa omulungi mu ssomero lyaffe. It was a business school naye okuva olunaku lw'oyingira bakuteekateeka okufuna omulimu. CV, contacting the companies, interviews. By the time we graduate buli muntu eyayagala okufuna omulimu e Japan ng'agulina. Era nange olwamala okusoma ng'omulimu weeguli. Japan. Yes. So n'okolera Japan. Nenkolera Japan mwaka gumu. Naye Japan nayagala nnyo culture yaabwe. It's not the Western culture naye balabufu nnyo. Japan. Yes. Bali organized, bayonjo, you know, abantu bayisa bulungi. I'm sorry to say, tebalinga abantu b'omu America balina embeera zaabwe. Naye ba Japan beetoowaze nnyo, kitegeera. Nkulaba bulungi. Ab'omu America nga babawukana kirala mukko. Manya America omumanyi nnyo okusumbuwa abantu. Bulijjo tubagamba nga temuwulira wamma bagambe. So nembyagala technology. Oh my God, landlord wange gye nali mbeera kuka kati ennaku zino abantu bawoza AI, machine learning, nze nali nabiraba Japan nga tebinakwata na vibe nga bwe biri kati. Esaawa eno oteeka eseffuliya ku kuuka neeyogera negamba ogitadde nnyo ku lefti sembezaako wano omuliro gugituuke bulungi. Wali wabirabadde Japan. Japan nga gyebiri toyi ziri heated mu winter buli kimu kiba ng'ekikutte ice. Otuula ku toyi yonna ne kusanyalaza akabina. Ezeri e Japan ziba mbugumye. Zireeta ka heat ako. Yes. Sekyo kyokka zina engeri gye zikolamu ebintu byazo omala ogikozesa esobola okulongoosa. Ebintu byonna nga biri eri waggulu technology. So I really loved Japan, but mukubeera n'omwana wange international school ngeri very expensive, and I wasn't working for an international company in that they would pay for my child. Nze mba nina omusasulira naye nga tesizisobola. Alternatively Japan amasomero ga bwereere, he would go there for free. Naye nga ndabye abantu abali e Japan abazungu abalinga nze abalina okulinda omwana n'amala high school n'asooka n'addamu okuyiga ku luzungu asooka addeyo mu America oba Australia oba UK. Kuba byonna aba yasoma mu Japan kati okubikyusa abitize mu luzungu afunamu obuzibu. Oli mu munene. N'okufuna obutuuze you need to reach at least almost native level. Kyenjogerako nti Olujapani lwo osobola okusoma Bible n'okugiwandiika. Okufuna obutuuze.
Bible ngeba nnene. No. So ngandaba olu Japan wadde nali njizo olu China. Naye ate olu Japan bw'olaba wandiise ogamba nkitegeera naye enjogera ebeera ndala. Kyankanga nnyo nga ndowooza nga n'emyaka gigenze sikyayiga nnyo nnimi ndala. So lwankaluubiriza omwana n'ensalawo saagala kubeera Japan bbanga ddene. Kibadde kirungi ku CV yange nti nava okusoma China n'ensoma Japan n'enkolerayo kati njagala kubeera Bulaaya oba mu America. Awo n'ofuna ekirowoozo kya Bulaaya oba America. So naatera okumaliriza contract yange omwaka ogusooka e Japan ntandise okusaba emirimu ne PhD e Bulaaya. Buli kikyogo kikolera ku internet. Yes. Obulamu bwo bwonna ndaba butambulidde nnyo ku internet. Yes. Osaba omulimu. Kati nsaba omulimu naye nga nsabako ne PhD kuba e Bulaaya PhD guba mulimu bakusasula ng'osoma PhD. So nasaba bingi nnyo kati mukama wange ambuuza nga contract eneetera okuggwako tugirenewing oba ozzaako ki yamugaa nzirayoka naye ng'ekikulu nali ntegeeza njagala genda Bulaaya. Kati nkomawo wano e Uganda nga nkibaze nti wano nja kumalamu myezi 3 ekinene nnyo nfune omulimu e Bulaaya CV yeemala. Namalawo wano emyaka 2 nga tolunagenda. Nga sinnagenda naye ng'ate okusaba omulimu it's a full time job. Buli kanaku internet yano tebagiseera naye ng'eyange erina okubaako esaba emirimu 3 every day at least. Every day wenkeera nsooka kusaba mirimu 3 minimum olunaku. Abamu banziramu abamu tebanziramu abamu banziramu nga tebampadde. But I was doing in the meantime ne sente z'abasama zanzigwako. Okuba emyaka wali obaze myezi 2 kati tuli mu myaka 2. So I was teaching nensomesa ku International University of East Africa wali e Kansanga wali Diddy's World. Nkulaba bulungi. Nsomesa mu business school. Kati awo nno mba wano nga sente zimpeddeko nsaba emirimu nga bw'obimanyi byano tebaddamu ate ekya email kiringa ekiri illegal. Tebaddamu email. Yes. So nenga bwe batanziramu ngenda kutambula ngendayo mbawo empapula zange buli university. Ntuuka ku International University of East Africa mukama mumuze mirembe nsanga dean of the business school bamuyita Sylvain Goutet yali mu Canada. Yali yansomesa e Shanghai. Kati ntuukira mu HR's office okuwayo ebipapula byange neyogereko nsanga Sylvain ali eyo. Nangamba gwokola ki wano? Ne mugamba ate gwokola ki wano? Netwesanga. Nze noonya mulimu. Yagamba ogambi wa HR oyo student wange yali mulungi nnyo. Muwa omulimu ajja asomesa mu business school. That's how I started teaching there. So professional oli musomesa? Ne musomesa. Wasomesa ku International University of East Africa. Nga womanyi bw'oba omanyidde embeera y'ekisama ezo sente ziba tezimala. Kati nina wentuuse sisula ku nnyumba nga oluguudo lwa ttaka. Engatto zijja kwonooneka za bbeeyi. Kale ge mazima g'oyogedde naye kigenda tunyiiza. Tugenda kunyiiga my dear. So nga nina okuyiiyako ekirala ekwongerezaako. Nenzija wano Uganda Management Institute. Ndabawo 111 Ginger Road. Ne bampa omulimu. Abaami baali balungi babiri. So I was naina contract but not as a full-time employee. Nga nkola per hour. Ate nga basasula bulungi. Per hour mitwalo 6 per class. Bensomesa. Sente nnungi ezo. Yes. Ku Uganda. So the more hours I had, the more money. Nemba musanyufu naye ng'era nga bwe nagambye looking for a job e Bulaaya, full-time job. Yeah. Bino mbikola naye nkyasaba. Mba ndi awo. Ndaba opportunity ku Facebook. It was an EU funded project. Project yali ya euro millions 3. Ya myaka 3. Eri mu nsi Netherlands, Austria, Sweden, Ireland and German. Nasigaddewo ebifo bibiri. Ekiri mu Austria n'ekiri ya Sweden. Nensaba. Sweden tebanziramu. Austria ne bampita ku interview. Nakola interview 3. Interview ngozikolera wa? Ku internet. Internet, okay. Yeah.
So nenkola interview yasooka ne bangamba mpisa ogenda ku yokubiri. Nenkola eyokubiri ne bangamba mpisa ogenda ku yokusatu. Ku yokusatu ne bangamba twalonzeewo ggwe. So ne bampereza contract yange ya myaka 3, full-time job contract. And for this project, bagita Marie Curie, omuntu yenna ali mu academia e Europe. Marie Curie is for creme de la creme. Omuntu wagamba nti oli Marie Curie fellow. Ekitegeeza omutindo gwo gwa waggulu because it's the most prestigious fellowship mu Europe ku nsonga za PhD ne postdoc. So nenfuna bw'ofuna Marie Curie oba okolanga full-time researcher ku university. Supervisor wo bw'aba omulungi era osomesa n'okusomesa naye ate ne PhD be bagisasulira. Bw'ebeera postdoc era oba ofuna full-time job nga postdoc researcher. So nengenda bintu bibiri PhD ngenda gisoma nga be bagisasula lina n'omulimu full-time job. Waliwo bakwano bange bajjakaawo nga nkyasomesa ku university bagiyita Johannes Kepler University, Linz mu Austria. Nali attached ku Institute of Digital Business. Yeah. So nali myaka 3 nga bwensoma ne PhD. Project neggwa ne yangu wakufuna project ndala nali nnoonya naye teyaliiwo, it's super competitive. Nensalawo nkole business because in the meantime by the way nga nkola ku university ate nga ndi management consultant UK eliyo company bagita Knowledge Academy. It's the biggest in the whole world for corporate training. So nakola nabo myaka 5 bantuma different cities in Europe to offer consulting, training, mwebyo bya management. Kati bwe nalaba ebyo mbikola bulungi abantu basiima ku university nsomesa business, nasoma business, why not also start my own business? So I started my business in a year ago. I import organic skincare okuva Korea ne US. But my business yange siri nga shopkeeper. Yes, I have an Amazon shop. I have a website store. Nina ne duka mu Vienna wakati, My Hive shopping mall over Vienna Twin Towers. Okay. So I'm not just like a shopkeeper oba omuyiribi. Omuyiribi. Akonganya obukonganya. No. But because I'm a specialist mu ebyo ebintu, ndi nkola nnyo business analytics. Kino kiraba engeri business yange gyekuze ku speed. Because abantu bangi nnyo oyogera nabo nakabeera ku Amazon myaka 2 naye sente siziraba bintu bitambula. Bukyanga nkola edduka ku Amazon nakamala myezi 6 situndangayo wadde ekintu. Because ebintu byonna byetaaga omuntu nga alina knowledge ya business analytics. N'otegeera bwe bayogera kino kitegeeza ki, ennamba eri wano etegeeza ki, bwe sitakikola bulungi ki ekivaamu. So for me kyanyanguira nnyo okukola business yange era yakula ku speed y'amaanyi. Gye tulaba essaawa eno bagiyita Wildlife Millions. Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Bwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Njagala ompe ekifaananyi mu kutambula kwo ng'oli n'omwana kibadde kitya byonna gy'olaze? Very good question bannange. Abantu bwe baba batambula okugenda ku kyeyo kyasooka okulaba ani anaasigaza omwana. Kyekisookera ddala. Ani anaasigaza omwana nze ngende ntobe.
ate nange kye nali njagala wali okirowoozaako kye nali njagala okukola naye bwe nanoonya naasigaza omwana nga siri mumativu n'abantu be nafunawo kati mbuuzako mukwano gwange omu pasita wano mu Kampala w'amaanyi angamba omanyi ekyo ky'obala kifu omwana genda naye ekyeyo kinyiga ojja kuba oleesa akaana keeno oli eri ekyeyo kikunyiga okugulu okumu kuli eno okugulu okumu kuli eno tojja kumalako genda n'omwana ne bw'onooba osuza enjala ng'omwana akuli wano kijja kwanguyira. Anyways, kyenjagala okutegeeramu ekyo nti gwe ku bye wali ogenda okukola kyali kisoboka okugenda n'omwana okwawukana ku by'abalabe babagenza okukola oba engeri obulamu gye butandikamu. Now I will tell you so okusookera ddala kati omukyala nga mugamba ate kati bwe naba nkola omwana namukwasaganya ntya nangamba nina omufumbi wange awaka my personal chef sobola omukuwa n'ogenda naye bw'otera era ne mwetereeza naye n'afunamu nti naye yatambula era omuwala nagenda naye naye nga bw'omanyi ababeera Bulaya babimanyi omuntu ojja naye ne bamubuulira bino kokakana ng'abuuse so nanvaako naye ate mukunvaako era gwe gwali omukisa abantu bonna bandabanga nga bagamba omuwala muto ayina abazungu omuwala muto ayina akaana abanange abakyala ngenda kwogerako n'omwami wange tulabe bwe tuyamba kyanyanguyiza nnyo obulamu so awo mukusooka ogende Hong Kong bwekyali ne Japan Shanghai ne Japan bwekyali kati ate yes kati ate wano genda Europe mu Austria yena kye nasooka okugamba abampadde omulimu nina omwana nzikirizibwa okujja n'omwana nti anaafuna essomero nti ye byonna byali bitegeke bikwanguyira baba naye nga si byange kakati mu kifaananyi era komyewoko ne Uganda osomesezza ozzeeyo otambudde ensi ez'enjawulo tetuddayo kuwulira kifaananyi kya musajja yenna kati awo obwongo ndowooza buli very busy byenkola byamaanyi nnyo ate siri multitasking concentrating ku kintu kimu nenkiwa obudde nenkibala that's why mbala back and forth kati bwenteekamu ekidistracting awo kiba kijja kunzija ku mulamwa kati ebyo ebintu saddamu nnyo kubiwa budde wanfuna baaba ayina obudde bwange babaawo but nensanga ati sibawadde budde era ne batambulamu bwe bati si kubeesonyiwa as such naye ngenda okulaba nga kintawaanya kinzija ku byenkola nonca ate kati ntandika butandisi because business yakamala omwaka gumu n'ekitundu ate ndaba opportunities ziri bwe ziti kyetaaga obwongo bw'abantu 10 ate ndi muntu omu okitegeera so ate bwe mbugabizaamu nempaako omusajja nempaako omwana nempaako bino kiba kigenda kundwisa olaba kye bagamba nti bankuba kyeyo temufugika abakazi nti newoba ogenze naye nga muli mwami na mukyala era mwawukana omuntu afuna wano e Uganda weewokka oba most African countries wosanga omuntu ng'agamba okusoma n'obutasoma kyekimu bonna bafaanagana si kyekyo ewaffe mu Austria ne German I believe ne mu Switzerland because ezo ensi zifaanaganamu okusoma omuntu kyeyasoma kyamaanyi nnyo era kina kingi nnyo kyekyongerako era olaba abantu ku linnya lye agattako degree ye gye yasoma nagamba engineer oba master of science oba doctor oba what kandi bw'obanga ogenze mu ddwaliro kulaba doctor ate alina title tugambe kati naddala ffe abaddugavu siga nti basosola nnyo naye oluusi kabaamu oli muddugavu nange ndi muddugavu fenna tugenze kulaba doctor nina title gwe toyina title alaba bulabi bano ba idol abajja wano kyekikuluma kosa ajja kujjanjaba naye ate nze bwe ngenda Miss Nabosa bwe bati bwe boogera erinnya lyange attention gyakuwa respect owulira nga biralamukko newogenda mu banka kwewola ssente lujja ng'olina ekizimbe ky'osingayo nze sirina kizimbe banka etunuulira negamba noono lujja tamalako na high school wesinga business egaana sente za banka n'azizza
naye ate nze bwe batunira bagamba business bwegaana asobola okufuna omulimu kuba yasoma so kirala mukko bikyukamu eri brother wano biraleera wano era nawo tuli ku kirala I mean bwe namala contract yange y'emyaka 3 ku university nkyanoonya omulimu banga abantu bayagala nnyo CV yange yeeyogerera nga bwenzize njigira otambudde ogizimbe yes naye kuba PhD nagikolera eyo bamanyi eri twogera Lujamani bamanyi Olujamani lwange lwa waggulu nalwo Olujamani olumanyi njogeramu olwange olutunda ebizigo oyogeramu olutunda ekizigo so omukyala gwe tuli naye ali mu business ya kizigo matches akola ebintu byala bingi nnyo okwawukanako n'abatunda ekizigo e Kampala mbakubanga ntudde n'omu ku bo wano singa olaba omukyalo omumyufu naye ono ye omulaba nga ayaka bwasi ashayininga bushayinizi alaiteninga bulaitenizi kasikiniko kalaba nti kakyali ako kosobola omulabirako nga lyomuwamu akinga kamyansa bumyansa so talinganga kiri kyemumanidde kubatunda ekizigo so mbuulire enjawulo yeeyo ebibiri okanootya kubana betumanya abatunda ekizigo nga tugenda ku wildlife millions so abantu era balabye nga obulango bwammwe ne bantuukirira abamu WhatsApp wekwetuli email naye abamu akutuukirako agamba nze njagala byakucamukamu n'omunyonyola nti okucamuka kubeera bwe kuti naye nga ayogera kucamuka naye ategeeza kweyerusa ayagala omujja mu Coca-Cola omuteeke mu Fanta n'omugamba bwe I clarify twogera kweyerusa oba kucamuka bw'agamba nti kweyerusa era mubuulirawo amazima ebyo sibirina ebizigo abakyala bennina bakozeseze kizibu nnyo banange okufuna ebizigo ebijja ku mubiri gwo ate naddafe ababeera e Bulaaya osookera ku stress environment empewo ekufuuwa buli kimu stress byonna skini neeyonooneka omuntu agamba nabeeranga e Kampala skini yange nga nkozesa bizigo by'ababebi naye skini yafa so omuntu okufuna ekizigo ekimutereeza kizibu but bennina bonna bwe bafuna ebintu byange bibakolera ate era nga bwe mpromisinga mu kalango nti mu nnaku 3 olaba enjawulo ekintu ekinaakola tosobola kulinda nti ekikebe kiggwemu era naawe oba olaba nti kati kintandiseeko so abamu abakyala benkolako baali beeyerusa ne beeyokya ebyo ebintu binnamakula omusana gwamukyusa langi wano weeru wano waddugavu bwe bityo abamu embalabe abamu tetudde nga yo tegumire eryawo kale light yonna bagyokyeza kale ate oluusi mbalabe naddala abavubuka mbalabe zimusumbuwa abalala oluusi nkanyanya tukula nezijja naye ate zo zirina okujja but we can minimize that tewampadde 35 ono omukyala ali 44 years naye togimuwa ebyaddala nammwe munjulira kati mubeera n'omukyala omulala nga kale agezezzaako balina ebizigo byakozesa naye era lujja n'agamba era olaba anyina naye n'obukanyani obulaba ku maaso but sirina ebizigo ebyo byonna eye creams ezijjako ebyo byonna ate most of all ebizigo byaffe byonna biri organic no harsh chemicals added tebiri tested ku animals so biri environmentally friendly. That's why nze ba customers bange 98% bazungu. Kati ate ebizigo olwokuba biri organic tebiriko nti oli mu China muzungu muddugavu bikola ku bantu bonna abaami n'abakyala. Awo tuli so ina products zenja utali scrub wangambi ono this is a toner imekola ki kati basic what you tuyita facial routine basic facial routine omuntu atandika na kwoza face kyekisooka omanyi bwe tugamba ku mmere nti tokwata ku mmere nga tonna naaba mu ngalo ne face nga tunakola kintu kyonna tokwata ku face nga tonna joza so we have cleansers ezisooka n'oyoza face kati bw'obanga olina obudde kola olunaku lw'okola full routine bw'omala okwoza face oba olina okuggyako olususu olukadde so you can exfoliate oyinza okukozesa mask oyinza okukozesa oba scrub kati bw'omala okuggyako olususu olukadde
ekiddako olina okutereza pH y'olususu like as oba nkinyonyola ntya pH kale abakitegedde mukitegedde naye kwegamba wamala okwoza olususu n'okuggyako olukadde obutuli busigala bweggudde n'embeera ya asidi y'oku mubiri esigala nga teri balanced so kati toona ekuyamba okuggala obutuli enfuufu ne impurities endala obutayingiramu n'okutereza pH ebeere neutral kati ekyo kiyambako byozaako stages endala eza moisturizer bisobola okubeera absorbed obulungi mu lususu naye nga tonagenda awo kati omukyala awezezza emyaka 45 no awezezza emyaka 35 omukyala yes oba olina okutandika already anti-aging kubanga enkanyanya wozirinda ne zisima oyinza kwetaaga surgery naye bw'otandika ku myaka 35 kigenda mpola mpola so kitegeeza nti omuntu okwewala enkanyanya olina tutandikirawo anti-aging routine myaka 35 already olina otandika okubanga okikozesa yes and for that byemaze okunnyonnyola already ng'omaze okozesa toona ekiddako eye cream lujja leme gamba olaba anyira naye nalina olukanyanya ku maaso wano emyaka ogiraba so kati nina eye creams nyingi but this is just one of the most effective Korean brands bagiyita Pune Kangul kati ozaako eye cream bwamala eye cream ate ozaako serum abantu wano nina bakasitoma abamu wano naddala abaami ate bettanira nnyo serum zino kati omuwala ali eyo ng'aganze nesiiga baby jelly ng'omusajja abakwana bagula serum za big oli mu baby jelly simanyi ogenda kukola oba oli ku kizibu so eno ekola etya eno serum eyambako okugyamu olukanyanya n'okumoisturizing olususu so womala awo n'olyokozaku moisturizer we have a lot of moisturizers tulinamu ekika kya emulsion tulina ekika kya essence tulina ekika kya cream tulina ekika kya there are so many things but anyway so moisturizer kati womala moisturizer ekisembayo sunscreen sunscreen eno abantu abamu twegumya nnyo omuddugavu aba Africans tetwetaaga sunscreen embeera y'obudde yakyukamu twetaagira ddala sunscreen abantu abasinga ennaku zino bafuna skin cancer damage eva ku ultraviolet rays ez'omusana ate nekirala uneven colors nti wano kiddugavumu wano kyerumukko omusana bwe gukuba olaba nze nange nakoze ebintu ebimu nakulaze wano omukono gwange esawa webadde etudde weeru nnyo okusinga eno wabbali kati omusana gwangubizzaamu nga wazikomyewo mbadde nambula eyo ne bakwano bange mu Masai Mara Kenya tusiiba mu kasana mu safari so oyinza osanga omuntu nga ne face ye awamu weeru awamu waddugavu lwa musana ng'ate tataddeko sunscreen kati sunscreen abamu ate basinga n'ozitya nti zibalekako ekintu ekyeru white cast n'abanga eyesiize evvu but zino ze tuyina this is made in Japan naye nina n'endala nyingi ez'e Korea tezirekaako kintu ekyo ate zikuwa matte finishing nga bw'olaba face yange lujja sekubye makeup because I had to hug you natamu ebintu by'okuwa omuntu hug ate ne weetonda ki makeup kinsiize ku lugoye but sunscreen zaffe zikuwa finishing ennungi era w'omalira era ng'olabika bulungi tolina kashayino singa mba saagala kunaaba olunaku lwaleero enkeera era nkeera nga ndi bwenti yes because toliiko biyingi tobataddeeko bintu no even this sunscreen the effect lasts for 24 hours kitegeeza kati bano bonna bayimbi bino bebabeera nga batuuyana namu bayimba nakulukuta awo wano abamaze wow this is beautiful so kati waliwo nakano ka product kalungi nnyo bagita sleeping mask bw'oba ogenda okwebaka oba toyagala kuddamu bino byonna ebikebe olumala okunaaza face osobola okuteekamu eno sleeping mask nesulako terina kala terina lusu terina kawoowo because ekiriwo abantu ekiro abo abamanyira ebizigo yesiga ekizigo abamu bafumbo
omwami n'abeera nga Anna awunya ebizigo piro yonna ewunya ebizigo ekisenge kiwunya ebizigo byo so this could be really very good bino bye biyamba wano bwe tuli bannange buli omu aliyo kati abuuza tubifuna tutya omukyala agamba Austria kati ate ffe abamu tuli eno biki yakyadde bukyazi so bannyonnyole gye babifunamu kati kansoke mpiseewo obubaka buno abakyala bannayuganda babeera mu diaspora UK USA Germany Sweden bakasitoma bange bambi mwebale nnyo kunzikiririzaamu tuyina bangi eri abaagala ebitabule mu bucket ebijja mu Coca-Cola ne bikuteeka mu Fanta ebikyusa omuntu naye abaagala byentunda banzikiririzaamu nnyo kuba bibakolera mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala so abo bo bamanyi enkola they just go on the internet my website www.wildlifemillions.com era nga bwebeerawo kalango they order direct ate abantu beyo mbaagala nnyo abasinga obungi oluusi abatali sure of course we have lots of information about the products naye asooka kugula n'asasula nagamba mbadde nguza ebintu bwebiti naye ndi bwenti ne bwenti olowooza binankolera kyawukanamu kate ku baganda bange ababeera mu Middle East ayogerera eddakiika 3 ate n'atagula anti nga tamanyi kyayagala ndowooza nga takitegedde kiba kibulamu wano sente oba oluusi aba namanyi nti byayagala byebiri bifanta koko kukyuka langi no naye bambi oluusi aba ayagala naye ndowooza wano kiba kibulamu obuki si musango mukwano so bw'obanga osooka weetereeze sente nga weeziri then we can talk bakasitoma bange I even offer personalized consultation ne mugamba nti ebizigo byakolera mbakeberako byakolera oli otya oluusi nangamba nina kyembuuza ku product eno bweti ne bwe we set an appointment lwabeera free nange nga ndi free ne twogera in details naye bonna basanyufu so on the online ku website kyensinga okwagala bwe negamba nti ojje ku my Amazon store where are so many sellers Amazon eringa nalubabwe bwogena mu wino gula binyeebwa abatunda ebinyeebwa bangi kati bwe gwatuukirako gwogula eyo saagala nnyo balagirirako so online abali mu Vienna mu Austria mwendi ku Vienna Twin Towers my Hive shopping mall abali mu Europe abantu be Europe batutambula nnyo ki union kinyuma obeera Kampala obeera mu Austria naye ogenda France ogenda German ogenda Italy obanga omuntu ali e Kampala nti nengende Masaka ne Jinja na biki yes so namwe bwe mba muyitiddeko mu Austria wendi otherwise era online tuba tubaweereza so and once you make your purchase our delivery times naku 3 ku 5 oba ofunye ebintu yeah kale 1 minute wanaba wane Kampala just send me a private message ku WhatsApp yeah njababulira bwe tukolamu olabe engeri gy'ofunamu ebintu ebyo kale ye mukyala Veronica Nabosa mwanyinaze okuva mu Austria Vienna kola emirimu mingi naye ng'olwaleero tufrontinze nnyo products ze zino zatunda zisobola okuba zigatta ku skins zammwe tumufunye mu mboozi mpanvu era ebingi bye tukyasobola okuba nga twongerako naye mmanyi Katonda akyagenda tubeesinga n'obulamu tujja kwongera okwengeejinga mu mboozi endala nnyingi tulabe engeri gye tujjayo ekifaananyi kweyo byokoze n'engeri omunauganda gyasobola okuba nga ate afunamu ku kyoyinawo simanyi bwolinawo akatale ke kafo today koyagala okusaba njagala kusiima abantu bambi abalala in absentia tebakyaliwo abantu bano naye abantu bano nabaagala nnyo mu bulamu bwange bankolera kinene omu ye maama wange yansapootinga nnyo awumule mirembe amiina omulala jjajja wange jjajja aliriddawa jjajja wange naye yafa bamuyita Maliko Mayindi azaala bataata bange bonna ne basenga bange jjajja wange in that yali muntu w'abantu this was very important kwa jjajja wange yalina abazzukulu abasukka 40 naye bonna abamanyi amannya n'akuzaala and he was very hard working waffe ensonga mu kyalo ennyumba yaffe ey'ekijja eri ku acres 7 zonna jjajja wange yazikola n'agabira abaana nzijukira bwe twagendanga mu kyalo eyo okuwummula loole nga zijja okuva emukono okutikka matooke kutikka mmwanyi every week jjajja wange yali mulimi ettaka muli kuumi yes okay so
inspiring nnyo okukola n'amanyi yali teyasoma naye nga mukozi ate n'okubeera omuntu w'abantu ennaku zino otuuka mu luwumba oba omukolo gw'ekikaga yoyo yaani mwana waani buli muntu alaga nti takujjukira bibeerawo bayiga bwe naffe gyebiri era nze ebimu oluusi binzija kukubuuza abantu naye mbata nensigala n'abo abammanyi kale n'olwekyo mutukkirize tukome wano olwaleero olw'ensonga nti bingi ebigenda mu maaso wano we tuli ekifo kiri bize tuli ku 4 points by Sheraton tubasalutinga tubebaza okuba nti mutuhostinze we wasuze wensula wosula I think obulamu butambula bulungi okay kirungi nnyo kale tusaba Katonda batukuumire tujja kuba tuddamu okusinkana mu vidiyo zaffe eddala ez'enjawulo nze lujja n'omukyala Veronica Nabosa thank you so much bro nkwagala nnyo nange ate nyongedde okwagala just no nyongedde okwagala era nsaba tutambulire wamu wakati mu mbeera yonna manyi tujja kumalako Katonda akunkuumire thank you so much you're welcome. Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo olina ebizigo ebyakwokya olina mbalabe weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka ebizigo byaffe bya butonde n'akawowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala tukubireko oba tufune ku WhatsApp weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 ssente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe.